Ssekinyomo kitwala enswa bw'okiraba okitta. Abalugera balutuusa nti byanzi bya mulagga tebiggwamu nsununu. Tebasobola kutuma kuwera ngalabi. N'omala okunyeenya kugaliba enjole wattu n'olyoka ojjukira okuwera engalabi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Bassebo ne bannyabo, ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino kyawandiikibwa Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Gwe wenna eyeetaaga okukigula kifune ku mitwalo gya Uganda egiwerera ddala 6 ng'oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri 075 47 61 9. Oyinza n'okuyita ku MTN eri 0788 461 228. Wendi wano emabega eri gy'olengera Kabuyonjo. Ekigiisa Kabuyonjo olw'ensonga twalina wano omusajja mu Buganda gwe baali bayita Stanislas Mugwanya. Yateeka etteeka oba yawa ekiragiro nga tonnasooka kuzimba nnyumba, sooka osime ekinnya ekikyamirwamu. Era abantu baamubuuza lwaki omuntu yandisoose osima ekinnya ekikyamirwamu ate n'abeera nga tannaba kuzimba nnyumba. Yajja n'abagamba nti akabonero Kabuyonjo kwe kwava nayo giyita Kabuyonjo. Naye ekyo si kyekindeese. Batugamba nti omuntu eyasooka okufa mu Buganda baali bamuyita Kitalo. Era ebyafaayo birambika nti omuntu oyo ayitibwa Kitalo bwe yafa eyamuddirira okufa kye baavanga bamwogerako nga bagamba nti afudde nga Kitalo. Mwe mwava ebigambo nti afudde nga Kitalo nga beekola Kitalo eyasooka okufa mu byafaayo bya Buganda. Naye njagala ompulirize, omuntu eyasooka okugwa mu Kabuyonjo n'avaamu nga mulamu, omuntu oyo baali bamuyita Bakanaasa. Bakanaasa yali yeddira Mamba nga muzzukulu w'Omutaka Gabunga essagala Bwaya. Era ne gye buli eno omuntu senga Kabuyonjo ebumbulukuka n'egwayo ng'agisitamyeko, omuntu oyo bamuyita Bakanaasa. Kasita avaayo nga mulamu bamuyita Bakanaasa. Era Bakanaasa erinnya lituumibwa bazzukulu w'Omutaka Gabunga essagala Bwaya abeddira Emmamba. So n'omuntu agudde mu Kabuyonjo ne bamunnyululamu n'avaayo nga mulamu, Abaganda bamuyita Bakanaasa. Bannanga olumala okoota lukugira lumansa amanda. Ate bw'aliko nakoli musavu wa Zannaswi, nange njagala ngende mu wulule nfaananeko omusale w'amatwa ayambadde omudaali.